Mu mwezi gw'omwenda omwaka oguwedde, Minisitule y'ebyobulamu yasumusa amalwaliro ga Health Center mukaaga okudda ku ddala lya hospital mu disitulikiti ez'enjawulo, nga kino kyali kigendereddwamu okutumbula ebyobulamu mu disitulikiti ezo. Luwero Health Center yali emu ku malwaliro ago, era bukyanga lisuumusibwa okufuulibwa eddwaliro eddene, omuwendo gw'abalwadde abalyettanira gweyongera, so nga n'abakyala abazaalirayo beeyongera. Kino kitegeeza nti obwetaavu bw'ebikozesebwa mu ddwaliro lino bweyongera, wabula abaliddukanya batubulidde nti bakyasoomozebwa ku bikozesebwa ebimu, naddala ebitanda okusula abalwadde. Akulira eddwaliro lino Dr. Herbert Innocent Nkonwa agamba nti eddwaliro lirina ebitanda 45 byokka, kyokka ng'omuwendo gw'abalwadde abalyettanira buli lunaku guli waggulu ddala, era abamu oluusi bakakibwa okubateeka wansi. Essaawa zino ng'eddwaliro tulina ebitanda biringa 45. Era nga bibadde nga bitukosa, era bw'ogenda ku maternity obadde osanga abakyala abamu nga bali ku ttaka, ne bw'obanga ogenze ku general ward kuba tugatta abakyala n'abaana baabwe. Ng'abaami nabo tuba tulina ebitanda 6, so nga ng'olabira ddala nti no tubadde tetukola bulungi. Abajjanjabi abalwadde n'abamu ku bettanira eddwaliro lino beetwogeddeko nabo batukakasizza ng'embeera bwe batunuza ebikalu. Tulina ebitanda ebyo 4 byokka, naye ng'olunaku leero tuwadde abalwadde 7 badde beetaaga ebitanda. Kiba kitegeeza bula tubatadde wabbali wansi. Omwana nga osanze ebitanda bijjudde, tweyalira wansi. Olina oba ssuuka ng'etukula, ne bw'eba njeru, ne bw'eba ki, kyekiyolina kyekikola ki, kyekikutaasa. Olw'okuba ebitanda bitono, Dr. Nkonwa atubulidde nti bawalirizibwa oluusi okusiibula abalwadde amangu kasita batandika okukuba ku matu, basobole okufuna ebitanda kwe bassa abalala abali obubi. Twali tukola ebimu ebintu ebitakkirizika, nga ekisooka nti nga tubagamba ojja n'omufaliso gwo ne tukuwa space ku ttaka, ne tukuwa ekibanja ne weebakaawo, ate nga n'ekyokubiri tufuba okulaba nti nno tubasiibula mangu, si lwakuba nti tuba twagala, naye olw'okuba nti embeera. Ku lunaku lw'abazaalisa mu nsi yonna International Midwives Day, olwabaddewo olunaku lw'eggulo, omubaka akiikirira ekitundu kino mu lukiiko olukulu olw'eggwanga James Abraham Byandaala, bano yabadduukiridde n'ebitanda 9 okuli abakyala kwe bazaalira, kwe babalongooseza n'ebirala okusula abalwadde. Nalowooza nti obulwadde COVID-19 tebujja kubeerawo buli kaseera, naye ng'ate mu ddwaliro waliwo ebintu bye twagala ennyo okuyamba ku balwadde baffe, y'ensonga lwaki nasalawo nguleyo ku buntu buno obutonotono nabwo mbuleete mbukwasa RDC babikwasa ab'ebyobulamu. Dr. Nkonwa agamba nti ebitanda bino bijjidde mu kiseera nga ne disitulikiti ebadde eteekateeka okugulayo ebirala 24, era kati alina essuubi nti embeera yakukyukamu. Tusuubira nti tugenda kubeera nti kapasite yaffe yeeyongerera ddala, tubeere nti tusaavinga abantu baffe bulungi. Embeera ejjidde mu kiseera nga amalwaliro agasinga gali mu kutetenkanya ngeri gye gasobola okwengangamu ekizibu kya COVID-19 singa kiba kibaluusewo mu bitundu gye gaweereza, ekyetaagisa okwabuza mu bikozesebwa. Herbert Kamoga, NTV Akawungeezi.